Bakubana bayayenze yakuwa kusente suuga kayimba kikomanya komuyimbiye nakani just tuyimbiremu pate ndemakola pate kankole pate ndemakola pate ndeka mule pate kutuja eno na eleza kanda umanya together, ladies and gentlemen. I'm saudade da Cu. TikTok, saudade da Cu. What's your name? Miss Gargamel. Gargamel, yes. Oh, okay. Put hands together for these beautiful ladies for loving and supporting David Cook. Omanyi, feeling the city in the feeling the city quality. Reverend God, David Cook, and thank you for supporting David Cook. And to all the TikTok hearts in the house and those who love David Cook, the Monty and our supporters of David Cook. Let me the When you see these beautiful people, these beautiful young ladies, Sibego Cavalio, Manina Barasolo, Banga, crazy about David Cook, love and support is what we need in this world. Thank you so much for loving me. Okay? Thank you. I'm back to the Thank you. Let us song. Get your feet up, baby. Get your feet up, baby. You're going to zone up, baby. Zone up the fire. But I'm funny about faith. You're the one that I'm funny about. And of course to my mother out there, I know my dad was here earlier, my family is here, my fans are here, but Joanna is a special person I will always treasure and love. Baby got fire man, but baby man, get a you went to daddy. Yes, and baby. Let's go for that. Omanyi Uganda tulina empisa era nja kwebaza nnyo kubanga kijja automatically nti okusiima omukyala afukame naye thank you so much. Thank you for loving me. Yes. Thank you. Thank you. Wow. Naye omuntu alabe n'obusajja obumpi tebakyatanga kutya kuba kasingako. Give me that song.
nakwalise moto la Christmas bade chitugu nabadde successful nnyo baza abantu chitugu mafoyo mate give other people what we call hope. Then me, I look at that as my challenges and the stories I tell tomorrow. Abikibi osobola okulagano gamanja ebyo mukama abivuno omwaka abikibi asinga okubiga ngojeko kiri ku budget singa eyo ja tusisa kuja n'okuja singa n'okubaliza then achievements shows zonna okitegeera zembaddeko ne platform zembaddeko bina byebaza ngenda n'oku stage ate omukyala ye tomwogerako abantu so nakyo saba Katonda abafaddemu essaala nkigulewo guno omwaka mbere nga nange nga betuze ekiwatule nga abantu baga tugendeke wa Michael ku Island so ebintu byenjagala okwachivinga guno omwaka ogutandika tuyingidde omwaka omupya biki byotandika biki byotadde ku kugamba ku page line egamba nti bino bye bisooka bwe tuba tuyingidde omwaka oguso omupya biki byososa ku line ebintu byensosa ku line ngenda kuba busy nnyo nga mmaliriza makaaga nga bwe nkugambye kyenjagala osookerako njagala kuba busy nange mbeerewo nga wali bapoota seminti nga batabula nga ndi awo tegeera mbe yanguye kyenjagala okutandikirako wabula nga sinnakitandikirako ngenda kusooka ku manyi nakola 20 years of King Mike abantu b'omubizinga ne bawulira nga bansaba banjagala ngenda sooka mu bizinga ennaku nga 20 ebizinga byonna ebiri ku Lake Victoria ngenda kujja bwe nvayo bwenti nzire ku site awo obubaka bw'obusembayo eri abakulu obubaka wange obusembayo kwe kuba nti abayimbi mwebale nnyo kwekuuma mwebale butavuga speed kufuna bubenje n'ekirala mwebale nnyo kuba nti mulaba programu eno ne mumanya abayimbi kye baliko ne kye baagala Raga Silver wuno wano naye mulaba atuyanye so kyakabi nnyo amen wendi baba owaye Michael omuyita otya tomuva ku kido niroba ku kido omanyi waliwo abejubisa ngoze olina byonoonya n'ogenda naye nze nafuuka wa Luganda mu famire ya King Michael kitegeedde kweyisa bulungi ayagala nnyo abantu okitegeedde ate alina empisa ennungi kitegeedde ate ebintu ebyenkanankana naye nze kyendaba okitegeera ya big up oyanjira abantu abakola ku Mukedde TV obabulira amannya go kyekiri wano owulira otyo okulaba nti amanya nga bapita Masereka Deus bidde kireka ndi musanyufu nnyo okusanyira gyenda bano olunaku olwaleero kulaba embi banjawulo Winwaji Karo n'abalala bangi bakyajja era mbulira bulungi kwekigenda amaaso kali wano ku Silver Spring Bugolobi ndi musanyufu ku mazaalibwa ga Yesu wange Yesu Kristo njagala nnyo Yesu wange gwe njagala muyimbi kyasinza okunyumira Winwaji oweddiini waze nkulabye ng'osanyuse nnyo Winwaji yasoose okubiri oli gogo gwambye oyo anyumidde nnyo kubanga nyimbe zinyumirwa era nze manje envudde era nze manje ndaga kiyimba kiri osinga okumwagalako mboma okunoma
Yes yanzije wala. Yanzija mufuufu nandeka mukitibwa kirabika buli omu nekyagaliza. Okujja wano wategedde otya nti n'abayimbi bonna bagenda kuba wano? Manyize ndi mobile workers emirimu gyange gye mobile kati nawulidde mbu okusula spring kuliko abayimbi si okusoose terina kubeerawo last year was here nenyumirwa n'omwaka guli waliwo nali wano era nakomyewo era si ogusoose nafuuka kafooko nyumirwa nnyo akafo kange bambi kubanga abakasitoola nga basinga abambagira bali mu kibuga kino Mutumbo, Bina Road, Luzira, Kindale abambagira bali wano kati nange nakuwagira abantu bali wano kubanga babasinga okumbagira. Njagala nnyo Silver Spring Club, njagala nnyo KT Events wamu ne Bukere TV ikyesinga okuwuliriza bambi nga ndi waka. Soka webaze bakasitoma abakuwagidde n'ababeera nawe mu bizinesi ez'enjawulo. Okay, nebaza oyo madamu aliwo alina restaurant kunya stage alina restaurant sijja kumwogera erinnya ajja kwetegeera. Waliwo supermarket eri ku Kyelo petrol station. Waliwo balala bangi basobola kumenya mannya naye bana batumidde bagala exercise ennungi nomwaka ogujja kubeera gw'emirembe. Kiki kye wenyumirizaamu omwaka guno? Mukama akoze bulungi bambi ampadde essanyu abaana basomye siri bubi ndi bulungi neeyagala obulamu kyekyo. Omuntu atazze wano ku Silver Spring Bugoloobi kiki kyasubiddwa? Omuntu atazze wano kiki kyasubiddwa? Asubidde essanyu kubanga bayimbe bangi banjawulo, swimming pool weeri, abantu bangi banyumirwa kugamba sekite weeri twali kitawaanya kyonna. Mukama tukuumye era tuwadde ebirungi byereere. Amiina. Program tusasanya ku Bugere TV na wansola the brand number 1 East Africa mu Uganda mu nsi yonna. Fe twasalawo kujja kubachakaza power vibe bateeka mu mbeera naye ng'essaawa zino ekivulu kino kisombye. Olaba kisombye ne bannakawere. Tuli bannakawere tuli just bamama tuusu. Bamama tuusu. Tuli bamama tuusu. Kati gwe wasooli osuubira ddi? Nze nzalaba Kimenke naye sinnamulaba. Tonnamulaba? Kati ate omwana waviirawo nga tonnamulaba? Anti awo nga mutuma alien skin ate waba obudde. Ng'omutuma alien skin? Taata w'abaana aliwa? Taata w'abaana naye tujja mulaba enkya. Tujja mulaba enkya? Bamuleseeyo? Bintu byakwebereramu. Nabadde manyi agenda okukuuma? Mukwano neekuuma. Kati omwana we omuzaalira wano ng'omutuma ani? Kugambye nga mutuma alien skin. Christmas, alien skin Christmas. Waba muwala Noelina waba mulenzi Emmanuel. Nofuna otya obuvumu ng'oli mu mbeera eyo n'ojja mu kivvulu? Kufuna lwa nsonga selebu sigenda mulabira waka nina okwesitula nenjira ne mulaba. Nko balabira ku TV like seriously. Kati onyumiddwa? Nyumiddwa ndabye Spice Diana, ndabye Karo Nantongo, ndabye wekaliza mu nsobi kyokka olina kubeera waka. Lina okwekaza mukwano Uganda we yatuuka. Christmas n'omwaka omupya guliwa? Ate n'ekirala ndabe ne Green Daddy. Ndowooza ero ndaba min green. Luyimba kiri osinga okwagalwa Green Daddy? Nansanana. Nansanana bawe. Nze Nansanana. Baby na oliwana. Nansanana. Oli Nansanana kati. Buli kyaliwo ng'enjagala wandika omukono waggulu. Naki? One! Sound for unity! Senator! Three!
We are one forever. That's president. And the president here, Nachi! Or the president of the nation. Nachi! President of the street. Nabisa, put your hand on. But you better skip to it. Come on.